ekibuuzo kiri nti gwayogedde oli genuine oba naawe toli genuine? By'oŋŋamba biyinza bitya okubeera genuine nga ggwe kennyini abiŋŋambye toli genuine? Muleke kulowooza nti obulamu bulinga nga firimu z'Abanigeria, nti asinze okubonaabona ennyo y'aba asinze ozannya, oba asinze ogikaabiramu ennyo y'agenda okuwunzika nga muwanguzi. Mu bulamu obwa ddala oyinza okubonaabona n'ofa nga toteredde. Kakati bino eby'eggwanga tebiriimu ani asinze okusibwa ennyo, ani asinze okukwatibwa ennyo, oba ani gwe basinze okulwaza ennyo. Blaise Compaoré teyalwalako okufuga ensi. Yatta Bussi munywanyi we Thomas Sankara. Kadhafi teyalwalako okufuga ensi oba tebaamusiba nnyo okufuga ensi. Yawamba buwambi bukulembezebwa kkojjaawe. Mu kyo kikyengezaako okukutegeeza. Munnange ebiseera ebisinga abo b'olaba nga abali sirias ate oluusi be batabeera sirias kubanga ate bba ekigendererwa kyabwe gwe kyakulaga nti bali sirias nnyo. Bwe kibanga mu kusibwa kwe kwe kulowoozesa nti yali sirias, then ate obanga atugamba nti okusibwa kwe eva kubeera kwa kupanga bupanzi gwate. Bw'oba olowooza nti mwe muli amaanyi ge ng'ate amaanyi ge tegaatwala buyinza nga ne ku ssaawa eno musibeera okikkaatiriza, onkakasa otya nti gwe basibye ennyo ye w'amaanyi ng'era ffe abasigadde ebweru gwe tulina okubalirako? Mwe mugaba obuyinza abavandimwe. Bwe kibanga Dr. Kizza Besigye ye yali siriasi yekka ffe abalala nga tuli mu muzannyo gwaffe mu bumuwe. Ate ki ekigaanye? Ffe tuyinza okuba tuli mu muzannyo tukkirize era y'ensonga lwaki tetwafuga. Naye ng'ate Dr. Kizza Besigye yali sirias nnyo era nga nammwe mumukkiririzaamu era njogera bbiri mugamba ti owa opposition omutuufu yali Dr. Kizza Besigye. Ye yali sirias yekka, bano bali mu katembawa mu bumuwe. Mu bumuwe. Mwe lwaki munjuliriza avuddewo nti nfunda n'oyo eyavaawo onazzeewo annemeredde? Lwaki oyo eyaliwo tewamukolera ebyo bye weekwasa ono kwatannatuuka ku mutindo kutuuka kubimukolera? Lwaki tewabikolera oli ng'ate n'ono ne bw'anaavaawo era anaddako osobola omumugeraageranya ku oli singa ono anaaba tatutte nti waakiri Bobi Wine? Kubanga ne Besigye yennyini mwamugeraageranyanga ku Simwogerere, waakiri Simwogerere. Omanyi bano ekiba kibookya kye bavuma nti kibi. Besigye bwe yeekalakaasanga nga bagamba nti byonna bikolebwe naye wankiri tusigazeewo akazinga ke bayita ku lwa Uganda tuleme kwonoona ggwanga. Lino eggwanga lye mwagala okwokya lisigala lyaffe gavumenti ne bwegenda. Wankiri mulwanyise gavumenti egende naye ng'eggwanga lisigaddewo. Gwate mmwe mugenda kutandikira ku ki? Lwaki Semwogerere teyakolanga bw'atyo? Lwaki gundi teyakolanga bw'atyo? Kaakati ate akaseera ke kamu. Ffe batugamba lwaki ate tetukolanga Besigye bye baavumiriranga bye yakola. Lwaki ate ffe mu kaseera kano tetukolanga Besigye gwe baageranyaageranyanga ku Semwogerere? Ffe tetukola kintu kimu mirundi mingi naye nga tetusuubiramu results ez'enjawulo, naye nga tetukyusizza method. Ffenna oluguudo lwa kwagala buyinza nga ne Dr. Kizza Besigye bwe yali ayagala obuyinza so obubwe, kano mukakootinge, so obubwe wabula obw'Abannayuganda. Kaakati ffe bwe tuba twagala obuyinza tetuyinza kutambulira mu bufu bwa Dr. Kizza Besigye. Mwe bennyini mutera ne mukola statement attisa abaana b'abantu. Ate nkyammwe abantu be bamu ne mujja nti ebimotoka bya tiyaggaasi bibumbye, ono teyeekalakaasa. Kati ekituufu muba mwagala ki? Era ekituufu muba mu communicatinga ki? Kubanga nkubuulira bw'obuulira enjiri ey'ekikatuliki ate bw'obuulira enjiri ey'ekisiraamu, ekituufu oba osoma ddiini ki? Tiyaggaasi abumbye, ebimotoka bya tiyaggaasi babiterese, baali bagera mu kuba baani? Era be baffe Bannayuganda. Bwe kibanga strategy y'okkuba abantu tiyaggaasi n'ey'okutta bu bizinensi bw'abantu abanaku teyatwala buyinza, tukyuseemu. Ye abaffe neerera ejja ku lunaku kuli kati gozze kwogera ku ki?
kuba otulaze nti yali serious era taliiwo twogera ku mufu ali luzira anti omusiba aba mufu twogera ku ali luzira kyokka taliiwo kubanga yaliwo omutuufu musibe kati gozze kwogera ku ki era ozze kutugamba ki nze omulamu ate essuubi lyange nditeeke mu yeefiire dda nkugambye abeera eruzira abanga ali mu ntaana kuba aba teyeetegeerera era nga n'omufu bw'atasobola kwetegeerera nze omulamu akyali ku nsi essuubi lyange ate nditeeke mu mufu ye yalema okwerwanirira n'afa kati ate nse muteekemu essuubi lyange nti yagenda okunwanirira singa Besigye yali mugezi singa Besigye yali serious tebaali mukutte mirundi egyo nkiddamu singa Besigye yali mugezi singa Besigye yali serious tebaali mukutte mirundi egyo teri mubbi mugezi gwe bakwatira mu kikomera kya mugagga buli lwe bakukwatira mu kituli nti obbye enva naye n'olemu okufuna amagezi agazijja mu mannyogo oba ageesiimuula oba ageerongoosa ne bakukwata ate tuyinza kukubatiza ng'omugezi yeekolera oyo mugezi abba enva naye buli lwazibba bamukwata then obadde awa oyo gw'otenda amagezi nze mba ndaba nga mu budde obwo abadde awa ggwe ate amagezi ge ye gamutuma kukwatibwa n'ogenda ewantu ne bakukwatirawo olusoba ne bakukwatirawo olwokubiri ne bakukwatirawo olwokusatu ne bakukwata emirundi 100 era nga ggwe tonnazuula nti eyo strategy tetwala buyinza ekirala Frank Gashumba fere tuli serious gwe beera oba leeta muwala wo Shira Gashumba yabeere bawala baabwe bali eri batunda bwereere bwabwe bawala baabwe bali eri beewojjoolera ku miti bawala baabwe bali eri baafuuka ba strippers naye ate ali wano anenya abaakuza obulungi nti lwaki omwana wammwe agaanye tukolera kino kiweggwa omwana wo bino by'oli mu kutugamba ffe bannayuganda era n'amagezi amaanyi g'oyagala okutulaga nti olina ne kuntwalayo obuyinza gawe Shira oba gwe gatwale kwe wali otugambye nti Shira alina kubeeranga kadaaga bw'ova ku bwakadaaga oba oyagala kufuukaani oba oyagala kuyingira executive mutandikizaawo ye muteeketeeke kuba nkakasa empapula oba osanga azirina ez'e6 ezisobola okumufuula naye empapula ze zimutuma kwewojjoola zimutuma zina kimanso kati oba njaffe abaakuza obulungi abaana baffe okubikola mu ngeri gy'oyagala tubikole mubitendeko wuwo naawe kasita okoze eki ozadde nze kambabulira ekintu kimu omugumba yalina okubeera nga yeekubagiza ti abaana bagundi tebalina mpisa n'abatumya amazzi ne bagaana okunya kuba mugumba naye yazaala ebyo by'oli mu kutuma abaana b'abantu bituma owuwo ye asobola okubikola ki okubikuleetera ate n'ekiraka nkubuulire entebe eyo tewaliyo ataaliyagadde kugituulamu Frank Gashumba entebe eyo tewali ataaliyagadde kugituulamu kabeere ggwe atalina kyali era atali genuine saabafere bwe bagikuwa ogituulamu njogera ku ntebe erwanya omwana ne taata we njogera ku ntebe eyattisa Sankara naye ngattibwa mukwano gwe bwe baakula Blaise Compaoré eyo entebe tewali atuuka ku level eyo nga teyaaliyagadde kugituulamu entebe yabwa MD bwa ggwanga nga buli ID eriko 001 ey'amagye 001 endagamuntu 001 mubiki 001 tewali ataaliyagadde kubeera na ID ng'eri mu 001 era tewali ayinza kutuuka ku level eyo n'aba ng'akola bya mizannyo nedda olaba waali egombye okubeera MD wa Kama olaba waali egombye okubeera MD wa olaba waali egombye ate okubeera MD w'eggwanga lyonna eddamba so mulekeraawo tuboloogerako mulekeraawo tujjukiza abafu bwe baba baafa kati tukoze tutya kubanga toyinza kusanga mwana ng'ali awo ensi emukunyaakunya naye nga ye ensonga gy'akuwa ate ng'akuza atuuse n'okukola ng'ensonga gy'akuwa nti taata yafa omubuuza naaye wafa Dr. Besigye tumubalire mu bafu kakati tukoze tutya kitaffe yafa kati tukoze tutya tugende twekube ku malaalo nti taata jangu otununule ng'ate ye yalemu okwetaasa ku butafa ng'ate ye yalemu okwetaasa ku butafa ffe gwe tuba tukubira amaviivi nabwe ekito mwe muba muwulira nti Besigye yali serious mubumuwe oba lwaki temwabumuwanga mmwe abavandimwe bakama baffe abagaba obuyinza abutwale
ffe situlina buzibu naye ffe mu ddiini yaffe tetusinza mizimu. Ffe mu ddiini yaffe tetusinza mizimu. Ate bino si byambadde njifumise. Wano tubala ekwatiddwa mu lutuula n'ogifumita si byambadde njifumise. Nkugamba era nga nkiddamu, Kabeezi Excellence Kyagulanyi tannafuuka muzira paka ng'amaze okutuggyirayo wiini. Meaning bw'oba tewatuggyirayo wiini wagezaako kye wasobola naye osigala okyali luuza. Osigala walemererwa kuba singa era nange nkubuuza nti kiba Uganda kitutaawa Besigye okutuggyirayo obuyinza tosobola kunziramu oba kumpa ansa. Kuba bw'olaga nti okwekalakaasa nga bw'ogaye nti emmotoka za tear gas ziri eri zaavunda bano tebeekalakaasa nga kitwala obuyinza twabimukolera. Akalulu twamulonda, buli kye yatugamba twakikola, naye omulala najja ng'omujjega bwe yatuggyirawo omusolo gw'omutwe mwe mwajjawo kyo. Omusolo gw'omutwe abasajja abataaguwanga baali baaluleba. Era bye bimu ku bizibu bye tulina mu ggwanga, kubanga ye Besigye yalowooza nti ekizibu kya bannayuganda musolo gwa mutwe. Omusolo gw'omutwe tewaliwo abeera nga asobola okukola, asobola okulemwa okuguwa. Naye kakati omusolo gwe baweesa n'abaana abatannazaalibwa, oluba okugendako gye mugenze ne mwana muno nakkubira essimu nti ndi lubuto atandikirawo okwoya empuuta ya bbeeyi bitya. Bw'omala okumuzaala omwana n'omuweera omusolo ng'akyali mu lubuto, omwana n'omuweera omusolo ng'azaaliddwa, omwana n'omuweera omusolo ng'atandise okwavula paka waakula ng'oweera mwana oyo musolo enkya ne mujja ne mwenyumiriza mu by'ekijjega. Yatuggyirawo omusolo ogw'omutwe, yaguggyirawo basiru. Nze simanyi we nnaaliremeddwa kusasula nnusu kakaaga omwaka. Omusolo si kyekikulu naye bano baabawo omusolo financially bali batya. Ekyali badde ekikulu kwe kulaba nti buli munnayuganda abeeramu n'akasente mu nsawo. Okuggyawo omusolo temwajjawo bizibu byabwe wabula mwabyongera bizibu byabwe, kubanga bwe gwaliwo sukaali twanywanga wa 7, engege twalyanga ya 5, amatooke wagulanga ga 3 ne gamala famire ennamba. Bwe wavaawo ogw'omutwe, musolo gw'omutwe, ebintu byonna ne byekanama kuviira ddala ku kibiriiti. Ffe we twakuliranga ekibiriiti kya $5 oba byabanga na 2 nga paani 4 za $5. Olwaleero paani esookerwako mbu ya 5 nawulira waliyo n'ez'olukumi mbu baabaggyirawo omusolo gw'okudduka mwanti mwaddukanga nnyo. Bakitammwe baabanga basiru abadduka. Era abaalabanga ekizibu kyabwe musolo era ne bajaganya nnyo n'obulango ne babuteekako. Batuggyiddewo omusolo nagwako mu kaabuyonjo olw'omusolo. Kati ate oli mu musolo gwa bwavu. Ansa teyali badde kuggyawo omusolo. Ansa yali badde nti abawo omusolo bo basobola okuwa omusolo kubanga omusolo gwe watuggyirawo. Ate ono akyagusolooza ye yagusolooza mu ngeri endala kuba toyina emufiiriza. Bw'omuteegera wano gali mazzi nga gakulukuta gayita ewalala. Kakani mulekerawo okulowooza nti Besigye okutuggyirawo omusolo yali achievement, yatwongera bizibu na buvunaanyizibwa n'abato abaali bataguwa okutandika okuguwa. Twawanga omusolo nga kilo y'ennyama ya $100. Olwaleero eri mu ssente mmeka? Twawanga omusolo ogw'omutwe nga sukaali wa $8 kilo. Nga ne ku Lwataano ojjayo mukene mu bungi ne weeriira gwatasobola kwetuusaako ngege oba nnyama. Olwaleero kiri kita. Ngero jjo nnyumiza ebyo by'ekijjeggambo yatuggyirawo omusolo n'atuwaaki n'atuteeka muguwa mu bulako. Era ffe ekikulu tekyali kyakutuggyirawo omusolo, ekikulu kyali kyakutuggyirawo Museveni. Ffe twamugamba nga ajja nti jangu otuggirewo omusolo. So mulekeraawo okukozesa Dr. Kizza Besigye n'embeera ye gy'alimu okulowooza nti mugenda kukkakkanya abantu, mugenda kusiba abantu. Singa ye yali sirias era nga gavumenti ye yekka gwe yeeraliikirira emulina ku gwa buyeekera ate eno nga kugulawo kibiina, mulowooza musobola tuzannyirako ffenna. Ali ku gw'obuyeekera ate eno ali mu kuggulawo kibiina. Gavumenti emutya temutya, byagikola bijiruma ate nga bwe bigiwoomera.
oli wamukwata ku gwa buyeekera era ng'ali serious okusuula gavumenti yo ate naggulawo kibiina kya byabufuzi ng'okimugguliddewo ng'alina mu kkomera era akomewo addemu akuyeekere kubanga yakyogera lunye nti akalulu tekaddyako Museveni meaning nti bwakuleetera ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi abeera akikozesa bukozesa ye kuyisaamu buyeekera bwe naye nga ggolooza ali mu makubo matuufu kwegayo gavumenti emutya temutya byagikola bijiruma naye nga bwe bigiwoomera musiriwaze mu bubuyaze